Akakiiko akaddukanya essomero lya Bilal Islamic School nga ke kamu akatwala omuzikiti gwa Bilal bayimiriza mbagirawo Sheikh Muzaata Batte ngono yakulira ddaawo ekibuli obutaddamu kusaalisa muzikiti guno n'okusomesa ku masomero gaabwe amasomo g'eddiini g'abadde asomesaayo. Naye yanyiiga n'atasobola kugumiikiriza n'akuba omusomesa mu lujjudde ate n'amukubira ne mu ofiisi gye twali ekintu ekyabeera nga kyalaga empisa ezitali nnungi. Awakanyiza n'ebyayogeddwa Sheikh nti omwana we baamukuba n'ategeeza nti omwana baamulagira kulongoosa lujja lwa ssomero ekintu ekikolebwa buli muyizi. Sheikh waddembe omwana we okusigala wano naye ng'alina okutambulira amateeka g'essomero era nga gamukwatako, oba waddembe okumutwala awalala nga okusalawo kwe. Agamba nti kati ng'olukiiko oluddukanya essomero batunuulidde ensonga zino era ne basalawo awatali kwekutulamu nti Sheikh Muzaata ayimirizibwe kubanga si beeteefuteefu kugendera ku biragiro bye. Era ebbaluwa ye etegeeza nti oyimiriziddwa emirimu gy'obadde oweereza ku Bilal Islamic Center nga n'ekyokusaaza mu ekintu. Yesebalamu Ramadhan omusomesa eyakubibwa annyonnyodde embeera gy'alimu era nti mu kiseera kino yaguddewo omusango ku Sheikh Muzaata nga kati ayagala ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu bimuyamba okumuvunaana. Bannamateeka mwenna gye muli ngoba ebitongole bya nakyewa ebirwanirira eddembe ly'obuntu eddembe ly'abantu muno mu ggwanga muveeyo gye muli mujje tugenda mu kkooti. Sebalamu ayanukudde n'ebyayogeddwa ku Muzaata ngono yakulira ebyenjigiriza mu KCCA mu Kampala nti bagenda kumukangavula kyagamba nti tekyamwewuunyisiza nnyo kubanga eyakyogedde mukyala we. KCCA tetukkiriza kuba baana era basomesa baffe tuba traininga engeri nnyingi nnyo ez'okukuviramu abaana tubakuye baana bali balina endwala. Hajjati ku wallahi ta Allah ekyo wayogedde kyabwereere nze ndiredde okufeesinga Sheikh Muzaata mu kkooti y'okuusibwa enaabanga etulemye okufeesinga Sheikh Muzaata wallahi nja musanga ku akhire wa Allah. Seeka ye we yasomera ddala ye teyalongosaako ku ssomero teyakiriningako we baasomeranga classes ze teyazirongosanga. Abazadde ab'enjawulo abalina abayizi ku ssomero lya Bilal basabye Sheikh Muzaata okwekuba mu ttooki era ne balaajanira n'abakolo mu ddiini y'Obusiraamu okutunula mu nsonga eno kubanga eyinza okukomekkereza ng'ettattanya ekifaananyi ky'Obusiraamu. Yeetaaga okukangavulwa era nkubira abakulembeze b'Obusiraamu mulanga bakome ku basajja baabwe. Abaana bennyini betuleeta ku masomero bamanyi otulimba n'akulimba ekintu ekyabadde ku ssomero kirala najira ku kirala. Olunaku olw'eggulo mu mawulire Agataliiko Nfuufu twakulaze emboozi nga bayize ku ssomero lya Bilal beegugunga nga bawakanya ekya Sheikh Muzaata okuyisa amaaso mu musomesa waabwe. Tusaba yeetonde. Yamukubira ki? Yamukuba olw'okuba kutta omuggo. Nangamba dadi Chicha Ramadhani Sebalamu yakubidde ekintu yabadde akebera ebitabo nga nina ennamba gye nagwa n'ankuba omuggo mu mutwe. Yakkiriza nti kituufu wabaddewo okusikaasikana naye nti omusomesa ono ye yamukubye kubanga ye muvubuka w'amaanyi okumusinga. Ne twenyoola mutwale ku poliisi naye yabadde mulenzi muto n'ansinga amaanyi. Ge mazima amatuufu mulenzi muto enkaddiye. Mu buufu bwa Minisitule w'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu John Chrysostom Muyingo agambye nti ekyokuba abayizi mu masomero gavumenti yakijjawo kubanga beetaaga okuyigirizibwa mu mbeera ey'eddembe. Abaana mu masomero tekikkirizibwa era abasomesa n'abazadde njagala kubajjukiza bujjukiza nti bw'okukutanda n'okuba omwana w'abandi ku ssomero oba omenya etteeka. Mu mbeera y'emu avumiridde ekyakoleddwa Sheikh Muzaata era nti baakutuuza Muzaata n'abasomesa okwongera okwetegereza ensonga. Era headmaster n'abasomesa nabo tujja bayita tubanyonyole. Bo ababaka abamu bawagidde ekikolwa kya Sheikh Muzaata ate abalala bakivumiridde. Era kubenze sikiwagira ate nkigaanira ddala omuntu yenna n'akuba omwana n'emugwako nange emukola ekya Muzaata kye yakoze tikyoyo. Naye ku luno kye yakoze kya bupoofu nnyo kya busiru. Vumirira nnyo ddala ekikolwa ky'okutulugunya abaana era akawairo namba 5 kateeka omutango ku muntu yenna abeera akwatiddwa ng'atulugunya omuntu atanaweza myaka 18.